Njaba kwe kunyamba naye nze njagala omugugu parliament ne bannayuganda basobola okunyamba. Mukulu ssebo oyo politics wo yaggwako. Oyo politics wo bw'okutandika obbuzaabuza bannayuganda luli eri wamwabo njaba kwe kunyamba naye nze njagala omugugu parliament ne bannayuganda basobola okunyamba. Kuba nange mbadde mbeerawo bbanga lyonna ku bannange. Akasente ke nabadde nako nakakozesezza Nairobi ne Germany. Ne air ticket yali ya bbeeyi nnyo kuba tuli mu summer season yonalebo okiwulira tuli mu summer season so buyambi bwombo yanziza muganda wange bwebale nnyo leero jawulira omuntu agamba Segirinya parliament yamujjanjabye baganye openire baganye onalebo baganye muganda wange baganye. Kati abantu abali kuno abagala okufundraising bakikoze batya? Bakwatagane nawe onalebo ate nze ndi ku kitanda. Mukulu ssebo oyo politics wo yaggwako. Oyo politics wo bw'okutandika obbuzaabuza bannayuganda luli eri wamwabuzaabuzanga beebafu. Kati bannayuganda si beebafu ssaawa zino. Nze nakivumbula kino ekisajja nakirabirawo n'enkivumbula ku TikTok. Bandeetera screenshot kitextingira buli mukazi alina akabina ku TikTok. Kibeeraawo kisiiba mu inbox z'abakazi balina bubina. Bakisanga eyo ku botiimu nga kiyiika endusu. Si kye kiyina omumwa nga kiri eri kirolobala abaana bakiraga amabina. Lwakuba omwana yaŋŋambye mu protecting gwe. Naye gwe. Lwakuba omwana yaŋŋambye mu protecting. Naye gwe. Abana bakire abana ku botiimu bakiraga amabina ne kiyiika endusu ne kikulukuta endusu. Wallahi gwe Muhammad Nsereko toyina kyosobola gamba bannayuganda ssaawa zino. Tosobola kukuba Kyagulanyi. Museveni akukozesa wakuba Besigye. Ebiseera ebyo bannayuganda bakyali beebafu bambi nga baali balowooza olina amakulu. Mutegeera era bye wayogeranga balowoozanga maybe birina sense kumbe baakuteekangawo okulwanyisa opposition nga naye weefula opposition kati ke kaseera ke kamu ne ku Bobi Wine bw'okola olowooza osobola ossuula Kyagulanyi Kyagu. Oyo Kyagu yakuyambye n'okwogerako nno ayinza obutaddamu kukunyegako na wadde Kyagu. Nkubuulira bannayuganda tokyasobola kubasiriwaza. Katonda takola nsobi. Katonda agenda okuwa kiro y'omumwa aba ayina ensonga. Yamanya nti uje bujja omumwa gwo gujja tandika ofulumamu gasiya n'akuwa omumwa ogunaafaanana ebigambo byo. Kati obeeraawo ololobala bulolobazi osigala weeyogeza olowooza bannayuganda beebafu. Bannayuganda si beebafu mukulu. Bannayuganda tebeebase ebikolwa byo babimanyi. Bamanyi n'akutuma. Ssaawa zino kati olinganga bbina lya nkobe. Olengerera eri ng'olirengera likukuna deriti. Walimbalimbanga bannayuganda ng'obagamba oli nkima. Naye kati ssaawa zino bakulengerera eri. Bagamba eyo nkobe. Eryo ebbina eryo lya nkobe eryo. Nkubuulira. Oli Olutalo Nsereko. Bakukozesa kulwanyisa Kyagulanyi. Toliwo opposition reality. Kubanga ssaawa zino Kyagulanyi yakutta omumuli gw'okuggyako Museveni okutaasa Museveni bannayuganda okutaasa bannayuganda omusajja Museveni kati ate gw'oyamba buyambi Museveni kumusigazaako. Ssaawa zino gwe Nsereko akutta omumuli gw'enkyukakyuka ye Kyagulanyi. Bw'ogezaako olwanyisa Kyagulanyi oba olwanyisa nkyukakyuka oba oyamba Museveni okusigala mu buyinza kati ssaawa zino Kyagulanyi bw'avaawo ani agenda okulwana. Okolera mutabani. Ssaawa zino okubira mutabani paasi musigale gwe olina w'oliira awo oli comfortable nawo olowooza bannayuganda masters kwanga tibagula bigule Janet alina diguli Mozi Natasha alina diguli Nsereko alina diguli tomanyi elementary biology wale tewakola medicine kuba nakuwulidde owalampa his excellence Robert Kyagulanyi nti ekisooka ebyo ngenda kubinyonyola nti yayambala engato ya buutu nga bamumenye neŋŋamba Une yasomera ki? Yasomera kyo n'omusajja. Original Timbaland tezitowa kikisooka. Mubana yabamanyi ebintu bino. Original Timbaland baya kilome. Ekyokubiri eri tight. Engate yali esinga okubeera nga yeetaagisa Kyagulanyi okwambala. Kuba omuntu yenna bw'amenyeka. Kasita omenyeka kyebayita compound fracture. But between a compound simple fracture, compound fracture, Neliwa,
naye bw'obanga ofunye ey'amaanyi compound fracture nga si simple fracture nga bagenda kuyunga eggumba ne babakozesa bano gwe Nsereko benyinza okunyonyola mu Uganda abasiba obuti babusiba ne babunyweza kuba eggumba lirina okuba nga liddamu ne likulira mu straight line kitegeeza olina okubeera ne tight substance enyweza eggumba eryo okusigala mu position yemu ne litasesetuka naye gwe amagezi go bwe bamusasula okufeininga obusiru oze n'ogamba yayambala engatula Timberland kuba nawulirako omu ku bantu nga bakyogera nga abantu bali ku busiru buno ku level abantu bali ku busiru buno ku level y'obusiru kwe bali eno Kyagulanyi Robert Sentamu president wa Uganda gw'ogambye nti yasiba obuguwa bwenga ekisemi nti ne Timberland kyekisinga okuzitowa ndabo osamba mugamba abatuti osamba omupiira era bamusayo mu kiseera omuntu bw'Amerika tebamusiba kiseminti omanyi obuzito bw'ekiseminti gwe Nsereko ekiseminti kyenkana engato ya Timberland obutamanyabwo tobulaga bantu kubasiriwaza kubanga mwe mumanyi nti mumwalina omuzindaalo ffe tetweguye ezo zishoze mukola kubanga era zammwe naye temugenda kusiriwaza bannayuganda nga weetuli mu bintu by'okumenyeka kino kanti kibabulire omuntu balina okumusiba ekintu nga kikwafu nga kisobola omukwata kuba eggumba bwe liddamu okukula eggumba bwe lisesetuka ne baba nga bakusiba bubiri eggumba lyowulya ne baddamu ne bamenya omuntu. It is on public record. Munonya amawulire bwe bakwatira His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu sijjukira date Sunday Vision yafulumya nga Kyagulanyi Robert Sentamu bamututte kusimba manyo okumukebera buli kimu awe bafulumiza nti tanywanjaga. Report yali ya New Vision. General Yoweri Kaguta Museveni ali ku public record both in writing and in word nti bakuba Kyagulanyi Robert Sentamu ne bamukomyayo. He's on public record kati gwegege gojjo bimenyawo yabyogera nga isa abasirikale kabali yabyogera mu baluwa ye era na Kyagulanyi Robert Sentamu segona bwabanga atubulire ebimutuuseeko yali tasobola na kutambula era bamuflyinga mu chopper okumujja eggulu okumutwala bayitayo batya okumuleeta mu kibuga emakindye bamutwala mu helicopter because of his health dire problem. Bw'ojjukira Jacob Oulanyah ati wagambye waliwo Jacob Oulanyah yagamba nti Kyagulanyi yali afaanana atya weesikiririzaako era okuba nti ofuna eggulire ogendereko. Kyagulanyi teyeetaaga kusaba permission kuba wagambye nti yalinayo ebbaluwa yonna emugana okufuluma. Kyagulanyi bwe yali afuluma ng'ali ku airport baamukwatira ku airport ne bamugamba nti alina okubeera nayo ebbaluwa ya board ne bamuleeta ne bamuteeka ekiruddu by force nga bamuwambye. Gwe Nsereko tojjukira nti ogamba nti ojjukiza kati nkujjukiza gwe musiru gwe atamanyi nabyoyogerako. Ne bamukwata nga bamuwambye ku kisaawe ne tuwoninga bannayuganda nti bw'aba tagenze mugenda kagenda kubajjuntuka kubanga Kyagulanyi was not released on your favor. You man, don't be stupid. He was never released on your favor. He was released with the power of the people. Ne bakeera ku makya ne bamuwamba kubanga ye yali tagenda ku eteeka lya medical board okuwandiika okuliteeka mu effect lyasooka kolera ku Kyagulanyi Robert Sentamu si ku gwe Nsereko si ku muntu mulala yenna. He has been the president of Museveni's failure of rule of law. So what are you talking about, my brother? Kikyogamba abantu bwe bamuwamba board yayisa ki? Board nemanya nega nti kubanga abantu bwe bali basalawo Kyagulanyi ate si wa bulijjo. He never came to parliament okufunamu obusente mwe muba ku parliament mufuna enguzi buli wamu mugenda buli ku parastato ne mbakomba ebigere ne mbabawo enguzi ze zibabeezaawo nononyamu nakuwaayo nononya sudiru nakuwaayo nononya buli mugagga abagagga bakoowa wabaleebeeta ne bakoowa. Okay, so tosobola kera ate ku makya gwe noga nti n'obuuza n'ekibuuzo kubanga bw'atuuka nga amaze okutuuka mu Amerika teyali ku government pay era tewaliyo wantu na wamu we yakola public sympathy nti munsondere nga bwe bakozesa ejjirinya njagala ombulirewo. Second, Kyagulanyi can afford himself talinga gwe mu bantu abanoonya ebyokuyambibwa talinga gwe. He has created enough social and political capital nti singa ekintu kyonna kituukawo abantu basobola omubeererawo kuba abaddewo ku nsonga z'abantu.
mwabana fuwa bongo mugenda ngama Kyagulanyi otali mukodo talina gwabeereddewo mu bulamu bw'ensi buno omuntu ali mu kubeererawo Uganda enamba buli mwabe bulungi naye mwe mwamanyire ebyo ebiri petty. He never went for what is petty. He went above sea level. Gwe totayinza laba kati ekyo kyekikusumbuwa nti gwe toba na solution, gwoba na immediate temporary solution ekuyamba mu kasitoba ng'ogenda kulya emmere okute ogende mu serena okole obeere ne beweera nabo. You feel that is what we should do. Kyagulanyi went for the biggest challenge to remove the dictator and everybody have fairness and have economic fairness as it must be. That is not something you can say is little. Gwamanyini Uganda alwanagana na Museveni. That is the duty yalwanagana na Museveni. Sente ziyafunanga tozifunangako. Sente ziwafunako ennyingi era wamala kutunda mataka mu Kampala ng'oli sekretary w'akakiiko ka Kalimi.